Siona mubanga tono nnyo amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Kopal FM ekolera omuntu wabulijjo wabule nnyo akyatuliriza eddakiika 18 zokka esigadde okutwa ku ssaawa 5 ezakalasa Manyanzi. Uganda yamaze dda okuba nti munnange esalawo. Uganda yamaliriza okuba nti esalawo bwetyo bwe yasazeewo newankubadde ebifo ebirala abikyagenda maaso n'okalika nti obaolyawo bivuganyizibwako naddala ebifo ebya gavumenti ez'ebitundu. Kaakati kansooke nkuwe gano ngenda kugendako ku bwa road mayor race nga bweyimiridde nkubuli of course getuyina okuva munda ugategeere naye enswera ina gesoose neetuleetera okuva mu kibiina ekya DF ndowooza egazigye mu DF enswera enaaba etya esoose kukolera mu kibiina kya DF. enswera y'okukisenge Pal FM enswera y'okukisenge bwegaleeta bwe tugakuwa bagambe nti tubadde twagiggalira nga twagigamba nti waayo abantu bakambwe mu kalulu sooka olindeko kati bwe kawedde kali akali main netugita kati egenda etalaaga kakati geetuliridde okuva mu kibiina ekya DF gaagano egaleese unfiltered egaleese egambye etya mukwano gwaffe atuliza taddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo eyali head of institution mu kibiina ekya NUP baali bamuyita David Musiri eyali akulira institutions mu kibiina ekya National Unity Platform. Yagenda maaso n'okuba nti asala eddiiro n'agenda ayingira ekibiina ekya Democratic Front DF. Era bwe yayingira Democratic Front ne bamusuubiza ensi n'eggulu ne bamugamba tugenda kuwa kaadi oli musajja ngwanguli eyo tebakulabawo n'olwekyo jangu ewaffe jangu owulire akasiikirize akali mu muti ambolera tetuganye yina ekisiikirize naye tekisobola kwenkana kya muti yingira omuti osooka owulire. David Musiri n'akulosinga n'agenda mu kibiina ekya DF. Wabula okusinziira ku mawulire ge tuyina David Musiri ono agamba nti obuzibu bwonna bwe yali ayina n'ekibiina kya NUP tebwali ku kibiina ng'ekibiina nti ekibiina nti takirinaako buzibu wabula nti obuzibu yali abuyina ku Secretary General w'ekibiina. Agamba nti newankubadde nga tebamuwa kaadi yateekayo petition ye awulirizibwe ne batamuwulirizibwa wano we waava obusungu n'olwekyo nti ekibiina ekya NUP David Musiri oyo takirinaako busungu wabula obusungu nti ate abuyina ku Secretary General n'olwekyo omutwe omunene oguliwo gulaga nti ali mu kwerowooza. Mawulire galaga nti oluvannyuma lw'ebyo byatambudde gye yaddukira mu muti ate nga abaana bagamba nti bagwokyezaamu amanda kitegeeza nti kakati akasana kazzeemu okumwokya. David Musiri batugambye nti ayagala kuwa return akirowoozaako okukola return adde mu kibiina ekya NUP awaka akole return. Kakati agaliwo geegano okusinziira ku nsonda ezeesigika Musiri David si mumativu ne gyali nswera si byange nswera ya ku kisenge. Musiri David nti si mumativu ne gyali okusooka nti newankubadde ekibiina kya DF kyamumatiza nga bwe kigenda okumuwagira ku kifo ky'omubaka wa Makindye West Constituency wabula bwe yatuukayo ekibiina ne kimulaga nti bagenda kuwagira Alan Sewanyana. Disappointment number 1 gye yafuna David Musiri nti ekibiina instead of okuwagira ye eyali akutte akamonero k'omuti kyamugamba nti
Ssewanyana ng'ekibiina kya DF kiwagira candidate atayina kaadi yaakyo. Alan Ssewanyana abadde independent ng'ekibiina gwe kyagala okuwagira kyokka nga balina Musiri. Musiri n'abuuza nti mwaŋŋamba bwe nzija wano nga tabijuwa tabitegeera. Ekibiina nga kiwagiramu Ssewanyana era nti bano baali tebaagala n'okwesimbawo yeesimbewo newankubadde baali bamaze okumusayininga omusambi nga bamugye mu ttiimu endala bamaze okumusayininga nga baagala abeere katebe kubanga baali balaze nti bagenda kuwagira Alan Ssewanyana nga baagala Musiri abeere katebe. Naga nti ate ntya ekinzija eri kubanga mbadde katebe kaadi bagiwadde Zahara kakati ate munteeka mute katebe kakkana Musiri kakkana oli mwana muto. Kakati tubadde tulowooza nti oba osobola n'okugendako ebweru ku kyeyo. Bw'ogenda ebweru ku kyeyo ekyo tugenda kuteekamu akasente nti genda ku kyeyo ofune akasente kati 2-3 mugumu okomewo. Ekibiina kya DF nga kimugamba nga kimuwa proposal nti kimufulumye kimufaani nga agende ebweru akole kasente. Bw'alikomawo aliyesimbawo yakigaana gaana edda nze nazze kwesimbawo ntuuse okusambira mu ttiimu nyina kubeera ku first 11 ya DF. Ekibiina kya DF nga kyagala kuwagiramu Alan Ssewanyana era waliwo proposal musindiikiriza agenda akole ebweru ku kyeyo n'agaana Musiri. Era obutali bumativu obwa Musiri buli nti ekibiina kino kyalinga ekisaaga kati tetuganye nti kaadi baagimuwa omuti baagukwata ne bagumuwa agenda akawenje wabula nti ate munda muli baasigala bawagira Alan Ssewanyana era nti aba DF tebaatawaana kumunoonyeza ku kalulu Makindye West Constituency mu Kampala ne kimuluma. N'ekirala nti bwe baatuuka okugenda ewa Katikkiro okwanjula bakandidate baabwe be baali bayina baamuleka bbali. Musiri tebaamutwala kumwanjulayo baamuleka bbali ne kimuluma. Kimunoguna na kakati yeebuuza ttiimu kye yansayininga nga sibitegeera azi wakata singa kati enswera y'oku kisenge mu lukiiko kituufu yabaddeyo naye ku mutima alina ekimuluma bagaana batya okumpagira nga bampa omuti bawagira batya Alan Ssewanyana yadde ffenna twagudde naye kitya kakati nti akirowoozaako okukola litaani adde mu kibiina ekya NUP kubanga nti eno yadde ng'ekibiina yakyawulira wabula awulira nga kyafiiringa Musiri era nti obuzibu bwonna abulina ku sekuritale jeno gwalumiriza nti tiyamuwuliriza oba oliawo yanisigadde mu kibiina. Kakati enswera y'okukisenge geetuleetedde etugambye ekiriwo akadde kano kennyini Musiri David agamba nti obazze ewaka yandisinga. Enswera y'okukisenge Pale FM ekolera omuntu wa bulijjo webali nnyo okuba nti munnaffe otumbudde wonna w'oli eddakiika zino zennyini nyina enswera ey'okubiri naye gena kujja leeta kansoke maliriza ekibiina kino ekiyitibwa the DF then tujja kuba enswera egenda kujja endala mu obwa Lord Mayor ogenda kuwulira ate race y'obwa Lord Mayor sirese minzaani eyo yaggwa naye kale ngenda kuwa enswera endala enageeresa okuva mu kampo ya Lukwago ekiri side eno kampo ezimu eza NRM mu Kampala nga tugenda mu kalulu k'obwa Lord Mayor. Tension is so high mwaka akalulu ogenda kuba obiwulira naye kale kasooke tumalize ekibiina kya DF. Omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front ye Mathias Impuga Nsamba avudde n'agenda maaso n'okuba nti akawaŋŋamudde n'ategeeza nti ekibiina kya NUP Mpuga ategeezezza nti ekibiina kya NUP baakizudde nti ekibiina kya NUP n'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM n'ekyawangudde obukulembeze bw'eggwanga of course era ekyawangudde ebifo ebisinga obungi mu paalamenti y'eggwanga. Mpuga ategeezezza n'agamba nti baakitegedde nti mu kalulu ababiri bano beekobaanye NUP ne NRM beekobaanye ne babalemesa okuwangula yadde ekifo ekimu bwe kiti
Mpuuga ategeezezza nti waliwo ebifo ebiwerako babadde balina omukisa ogw'amaanyi okuwangulayo wabula NUP ne yeekobaana n'ekibiina ekya NRM nga taleese bujulizi wabula yayogedde bwogezage nti baakitegedde NUP yeekobaanye ne NRM ne babalemesa okuwangula Mpuuga. Era ategeeza n'agamba nti batandise okunoonyereza nga bo aba DF basajja batuge bakaabage bakomba tebafunye yadde akafo. Kati agambye nti batandise okunoonyereza balabe enkolagana ya NUP ne NRM yabadde ya mukolo gumu ogw'okulonda oba ya lubeerera emabega ebaddeyo enaagenda mu maaso oba nedda. Mpuuga Mathias bw'atyo bw'agambye DF eri mu kunoonyereza NUP ne NRM abeekobaanye ne bamulemesa okufuna yadde ekifo. Enkolagana yabadde ya lunaku lumu oba nnaku eziwera emabega oba ne maaso balina enkolagana. Yagenda nti beekobaanye. Kati ekibiina kino ekya DF nabagambye nti kyekyasoose mu butongole okwogerako eri ab'amawulire akalulu nga kawedde NUP nga tebannaba basajja battu nga banyiga ebiwundu aba NUP ku bifo by'obukulembeze ne ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga ebifo by'ababaka mu paalamenti bengi NUP byagiyise mu ngalo. Ekibiina ekya Fadacha nabo nga bakyakungubaga DP wetyo n'ebibiina of course ebirala bo nga bakyali mu bisenge banyiga ebiwundu boza ku munye mu nkukutu. Ekibiina kya DF kyagaanye okukaabira mu kisenge bo ne bajja ne bagamba nti afe weetuli ne boogerako eri ab'amawulire. Kyekibiina kyokka ekyakavaayo officially ne kyogerako eri ab'amawulire kyokka era kyekibiina ekitaafunye yadde omubaka omu bw'ati. Naye mu mawulire kyekyasoose. Kati mu mawulire nekigenda nekitegeeza nekigamba nti NUP ne NRM babadde ne kulabu mu kalulu era nti bo balina bwino bano beekobaanye okulemesa ababaka be basimbawo bakandidate be basimbawo okuleka nti munnange beekobaanye ne babalemesa embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti munnange etambula. Kale nno bannakibiina ekya NUP tebabadde na bigambo biwoomu eri Mathias Mpuuga Nsamba era nga ekigenda maaso ekibaddewo bifo akalulu kyatandise dda NUP versus Mathias Mpuuga Nsamba bamutwalira ekyenkaniddeawo. Kakati mu bitundu eby'e Masaka waliyo kugenda maaso n'okuba nti munnange bajaganya bannakibiina ekya NUP era bali mu kutendereza omukyala oyo Florence Namayanja meeya ow'ekibuga Masaka bwe bagamba nti single-handedly yakubye ekibiina kya DF n'agenda maaso n'okuba nti yakitadde ku ttaka era banna NUP balungi mu kuyeeya. Omukyala ono meeya w'e Masaka Florence Namayanja kigamba okuba nti byonna yabibadde wakati okumeekinga sure nti DF tefuna yadde ekifo n'ekimu mu Masaka. Olutalo lubadde lw'amaanyi wakati mu kalulu wakati wa DF abakulembeze baayo Abedi Bwanika omubaka Mathias Mpuuga Nsamba ne munne omubaka omukyala gwe bayita Juliet Kakande babadde balina obutakkaanyi obw'amaanyi ne mmeeyo w'ekibuga Masaka gwe bayita Florence Namayanja. Kakati nti olutalo olwo lwagenze okuggwa nga mukyala Florence Namayanja bano bonna abazinzeeko era n'abalemesa okuwangula. Kakati bana NUP e Masaka of course n'okwetoola eggwanga omukyalo ono Florence Namayanja baamukazizaako dda erinnya erya Iron Lady abala bamuyita omusalamala omukulu nti yasaze omuti gwa DF mu kibuga Masaka gonna n'agwokyamu amanda single-handedly ng'ate mukazi. Kale nno bali mu mutendereza. Mbagambye nti wabaddewo obukubagano bw'amaanyi wakati wa meeyo ono Florence Namayanja era nti bakandidate ba NUP bonna bagenze maaso n'okweka nti bawangula ebifo mu kibuga Masaka. Yagenze maaso n'okuba nti yabatembeese n'abeetikka mu lutalo lwe babaddemu n'ekibiina ekya DF. Kakati bamuyita Iron Lady era bagamba nti yessa y'omusalamala omukulu eyakulembeddemu okusala omuti gwa DF mu kibuga Masaka n'agenda maaso n'okuba nti yagutadde ku ttaka. Embeera nga bwetambula bakandidate abalala bakandidate abawangudde nti ebigambo bibadde bitonotono era nga bosi balwanyi bulungi wabula nti omukyala Florence Namayanja buli kimu yakimaliriza. Kale nno olutalo lw'ekibiina ekya NUP n'ekibiina ekya DF lwazzeemu dda okuba nti lukolera ku mitimbagano n'okusinga nga luvudde ku bigambo ebyayogeddwa mukulembeze w'ekibiina ekya DF gwe balumiriza nti
bulijjo gwe basinze tabulwa kyekwasa bwe yategeeza n'agamba nti NUP wakati mu kalulu akabaddewo yabadde ne kolabo oba babadde n'enkolagana n'ekibiina kya NRM okulemesa DF okufuna Wakiri omubaka omu bw'ati nga bwe byatambudde NPAL FM. The inside story. Inside story.